Man, yes, kulamuza so ne banyo wajjo sinziro kubanga otulaba onaku olwali tulano ku Makindi House waggulu wano we tukola programu yaffe gye bayita ettaala ebeera obulwa Sunday. So tweyongera okwebaza abalabi baffe gye musinziro kubanga mutulaba kimukola kirungi nnyo. Tuli ne Honorable we Kasanda, Yesebo Kasanda South. Kasanda South ono nno agenza okulaba uli agayisinganye ng'ate omukulu Kabanda bo baguta mututi wa muwuzi. Tata Nedda sebo mwenna abatulaba bato followinga mbalamusizaako mwenna naddala ab'e Kasanda abalonzi bange ntuusa okutumirako mwenna abava mu Kiganda, Miyanzi na Lutuntu, Kyannamugera, Kalamba mwenna. Amanya n'eddoboozi nze Tumwine James MP2B Kasanda South empologoma ya Museveni. Poza okutangaza Muganda wangano kyabadde ayogerako nti tamanyi kadi wa mwenzijira nze ndi musajja wa NRM naye nti obuzibu buli mu NRM yaffe mulimu emivuyo mingi commission yaffe kyova walabye nga n'abaminisita abamu bavuddeyo nti tebagenda kujja mu kamyufu nganze era bwe twali tulongoosa ennongooseza mu registers zaffe mulimu registers nyingi nnyo ezakwatibwa nga zirimu ba ghost voters. So ffe tugamba nga ffe abaweereza abatuufu esobola genda mu nkayana z'ebyo ebintu kubanga ffe tuzze kuweereza bantu so si kufuga bantu tukwatagane tukolere wamu okusinga ddala enguudo z'e Kasanda zirina okuba nga nkole abantu kati banywa n'amazzi mu bidiba ebyobulimi nga bitambula bulungi nnyo amalwa eddagala mu malwaliro nga mwebiri ebyenjigiriza yensonga lwaki neesoloddeyo nzije pereza abalonzi abantu baffe ab'e Kasanda mwami tumi nawo wennyini nnyini. Yesebo Mukama we akulembedde eggwanga lino emyaka 40. Yesebo yali mu kukola enguudo Yesebo n'alimu okuteeka eddagala mu malwaliro n'alimu ebyenjigiriza kaakati gwe ate amaanyi ogenda gajjawo agabikola ebyo. Mukama wange ekizibu kye mulina mwe ngammwe abantu muweereza abakulembeze abatagenda mu mawofices ebintu gye biri bayidawo ebintu mu gavumenti gye biri gwolowooza lwaki buli mugwa mukaaga basoma budget buli ministry ne bagiwa budget yaayo naye omukulembeze omala omuteeka mu bukulembeze ye ali ku kimu nti omusaala gutuuse ku akawunti ye ebisa teyagala kulondoola. Omumemba wa parliament alina okulondoola ssente za gavumenti naye bo olumala okufuna ebifo ebyo ne beesolera gwa naggamba. Nkuwa example nti ninyo mukama wange sebo producer moderator kati example yaffe ya Kasanda yennyini. Kasanda district ekitebe kyayo kyali kiganye okuggwa nenkwatagana n'omusajja agaba emirimu ku district oloterugwe wa service commission nemutwala ndi mukugereza nti lwaki abantu lwaki nesodawo nyambe ku bantu b'e Kasanda nemutwale wa PS wa government n'amubuuza buzibu ki n'amunyawo obuzibu buli era district yaggwa. Naye abalonzi baffe bambi nabo basaasira bamala okulonda omuntu nabo kenyini bakivaako tebaddamu kubanja bintu ebyo. Ono jo juzi nabadde mpita ayita mu constituency nakatindo abaana bafiirako nenkubira kawa district nenkwatagana na engineer akatindo bakamaze ne bakakola bulungi nnyo niyo laba mbikola siri mu parliament singa baba bantaddemu bwesigo nengenda mu parliament. Kyenkugambye nti njagala ng'enguudo nkole z'e Kasanda njagala abantu baleme kuddamu kunywa nante kubanga ministry ya water gyeri naye kondo bowazi gyeziri nimbango tulina opposition tasobola genda mu ministry ya water beba musanga bajagamba yalidde naye ate beerabidde nti abantu owa NRM mu mwaka lulu owa NUPA mu mwaka lulu nze kyova nti zija independent size kwawula mu bantu zize kukwata tukolere wamu tuweereze gavumenti yaffe oja independent wa NRM anti kakati nkugambye akawulu kaffe akamyufu kalimu obuvuyo ekisolo wabirabe byali ekisolo asikamyufu kokka oli najja ne bagamba nti yawangudde primaries naye ngaekituufu bamubiddewo busy naye najja independent nali akalulu sigenda genda mwezi enkayana za kulwanira kaadi si bwe buweereza obuweereza buba bwa muntu nti bamwe abantu baffe ab'e Kasanda beetaaga ki tibeetaaga nkulaakona tugifunye tutya parish model ani bwe kikwatako nti chairman LC3 parish gombola chief ebintu bitambula bitya abakulembeze gye bali bangi naye abantu baffe wansi bali mu kaaba nti babajjako ssente tebafuna buweereza bwabwe. Ekyo kitegeeza nti oyo omukulembeze wa kibogwe okitegedde tulina omubaka waffe amaze emyaka 5 naye bwe yasaba Kasanda ebintu ginjika bunyisi wansi byesaagala ebyo nze abakasanda bampa emyaka egi olaba nti Kasanda egenda kutemaatema nga zaabu. So nja kutegeeza nti
Tulo ku Makindi House waggulu balina massage balina sauna balina enkoko ya supu buli kimu ekiki batatibu ne gwa yitago gula ettaka so gantu ogenda kuwatagana omukulu amuyita mulangira Homeland property abo nga bo akuleta kwa mita mulangira nenga company bagita Homeland property abo bali mbata buli luguudo oluyingira olufuluma bakusolooza ennyumba zo okusinga okubeera ngo bali ba focus bagala kusasula bo bakwasa ennyumba ne bakusolooleza baguze ettaka mu kibanja mpola kwelekera ku mitwalo ku milioni 5 oteekayo emitwalo 5 balina account obero saako sente mwabali ebweru bakuwa account bango saako sente mpola paka ettaka lirigwayo ettaka lya kyapa olumayo kyapa ku mmeeza nga bakikuweerawo so bannaffe namba z'essimu ojja kubozera nga ziyitawo wansi beekwate tubenga tutambula nabo mpola ku by'amataka amalungi olunaku tuli ne honorable nabagamba oyo tugenda kumuleetanga lwampaka tumuyigga naye ennaku zadde atwekwese Mukama musola beko kamilimu kiba jinfudde bizi. Mukulu wa NL bwaki Kabanda yakututte wajjo ne muwozi. Kabanda sitana twakwa wa muwozi. Bakututte. Eyo ligamo by'abantu. Owekitibwa Kabanda, David Kabanda. Bayita wale omusajja muweereza mulungi. Era erija kwatamu ebintu David Kabanda. Jeno muwozi yamulaba bulungi nnyo wa Secretary General. Kubanga oyo Kabanda David yatandika ebyobufuzi nga ine emyaka 20. Buli mwogezi wa NRM w'abavubuka. Kati olaba nti kati ali myaka 35 agisamba ali NRM eterete ina buzibu kati tobalaba ffe tuli mu tubalaba mwana masoko zatedde omukulembeze kati kankubulire abakulembeze nakugambye obukulembeze abalwanye tebalwanye walabyewo engomye walabye abesima tayi naye akati yabadani nani abadde Sekikubo n'aba SFC ba muzeeyi nga buzibu buvira kuki abadde akalabira omuzindalo naye kati gwe batebakuliseko omuzindalo kwogera Honorable Sam Kuteesa former minister for foreign affairs yayise Joyce Kabase namuyita okujja okwogera eri ku muzindalo kati Sekikubo ye kibadde kimugjayo ajja ayogere okweswa amaanyi mu maaso ga pulezidenti w'eggwanga okuweebuula eggwanga kikyaki ekyo eyo constitution mubadde yadde yani tebadde yeye oli weerwa emiyaga ono abadde mawugola ogwo abadde ku kyawo anti yakati abadde akwogerako eri abalonzi be mu maaso ga President Museveni ekisooka yo Sekikubo niye abuzaabuza obugiragamba NRM ogiragamba bwati ne bwati so olina okugoberera protocol naale yabadde ku kyeyo President Museveni abadde agenze kugulawo church Sam Kuteesa gye yazimbira abantu besemba buli nga yebaza Katonda omukuuma olw'obulamu bwe lw'obuweereza obulungi bwamuyisizaamu abantu besemba bule kuziba balina beetaaga kyaki tewaliiwo wali mirembe nga tewaliwo Katonda era gwe sapule yebate kuva mu bulago kati omukulembeze agenze kugulawo kyaki byamaze okugulawo kyaki n'akubalaale ayogereko eri abantu abasomesa ku parish model abayigiriza okwejja mu bwavu nga bagenda okoleka sanda kusomesa abantu kuwuliriza n'ebizibu byabwe biki balina mu constituency yaabwe naye kati Sekikubo yakozesa amaanyi omanyi buno obululu bino byobufuzi tulekerawo okwesanga thimpase vote bamusesesa SFC biki abantu bamusaasire kibi nnyo ekyo kati tosobola kutambula mulega tambula mu maaso ga president kankubulire kino gwe SFC eyo evidensi ku mukulembeze wa ggwanga tosobola kukola kacyankalano nga weebalirira kuleka bulesi ekyo kikyamu era tebakirowooza nako ekyo bamujjo n'amutwala ebbali nga bayagala taata akanyomukono era walabye President Museveni byagize nasituka nagenda okwogera twagala omuntu ojjoyogere nga nze tumune bwenjogera nti njagala nguudo zekasanda buli luguudo lwonna oluyingiza ebyobusuubuzi kubanga abantu baffe bali nnyo ku byobulimi Sekikubo MP wamu MP waffe naye empisa kakita zizaakola siza NRM aba NRM tebayisa bwe batyo mu maaso ga chairman wamwe n'oweebuuka bwotyo lwaki tebagumiikiriza byabadde yagala okwogera ko kasetera okutuula kyemanyi agendayo waba agendayo wayita byogerera yeeyo lwaki alinda okuswaza obuswaza ono yamugjeyo akazalo kubayitaani oyo ayakoze atya waliwo yadde alina akazindaalo oyo ye Sam Kuteesa former minister foreign affairs yeyise ne President Museveni nga agulewo kyaki eyo kati oli ayagala okutabula omukolo gwa munne kubanga kuva dda Sam Kuteesa n'oyo Sekikubo tebali makambugu kati yayagadde addemu aleete embeera etali ntuufu
Sam kutesa si aina mwala wa Yesu awo Simba buli. Yes, yoyo. Olamula kule yalaga omwana. Walira we wamwebira nga yogenda okwogera ebichi byakolede mawugola. Yogedde ku biki? Embuda zikoza amazzi tabachanywa na ante nabye ngendo okoleka sanda byennyini. Njema dembuza. Eni ale mutayina kachiko kakwasa mpisa. Kayina. Kadi tugera mtu akachoka empisa. Tula mtu walayo. Naye abakulembeze mwenna mulekerawo okweyisa ng'ekiragasa mu maaso g'abantu abakulu. Kubanga oyinza okugamba nti noswaziza mawuggula abasemba bule naye oba oswaziza Uganda yonna mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga omugenyi omukulu n'owebukabooto bweba tebakuwadde ku mukisa gwa kwogera sirika kikujjako ki Bashir Sempa memba wa palamenti wa Mubende byali Mubende nga muzeeyi agenze Mubende era mumma okwogera tewaliwo kakyakaano k'amaanyi nnyo. Niyo menti mukubalanga aba NRM ate opposition mwagigana. Tewali laale. President Museveni ali mu kulambula activities za NRM. Manifesto ye je yakola oba policy model abantu bafuna sente zaabwe. Nalaba kitambudde bitya. Rwashande. Yali akola kyekyo. Rwashande byabasente sibimanyi nnyo kwanga siwe semba bule. Olwadde ombuzi eri ekasanda. Ndio kwa mbyokera kwa mwana ninazo yewe yagenda ate mumukube emiko nekyokubiri si mwogezi wa NRM Emmanuel Dombo Emmanuel agenda ku NRM nekati owabeera alternative yonna Bobo ina kuyito jengo bokwe kadi enupo genda kati Bobo ine mukulembeze ngambye na zongo bidambu bi honorable ngambye wabeerawo omukisa gonna Bobo ina kuyita bakuwe kadi ogenda Bobo ina mpita kumpa kadi byokwesimbawo bivaako sisobola kyowooza nako kati Bobo ine ngampita nti ampe kadi kuki abali mu nupu bakaaba okimanyi Bobo ine ali selfish nga ye musajja tayagala kuwabulwa tayagala kuwuliriza President Museveni bantu bangi byava nabo mu nsiko singata china wadde n'omu naye President Museveni kasitawulira ensobi agikwata kisajja kikulu naye kiri nnyo okuba omukulembeze n'otayagala kuwuliriza gwe n'ogamba nti gw'osalawo obusazi nga ggwe Bobo ine okuyita okuwa kadi sisobola nakusobola kuki nga kugambye sigegenda mu kamifu ka NRM yejuganire wa NRM nesobola gera tino nzija kadi ya nupu ate bona bamperako sente omuvubuka omutonga gwe manyi kyensiga okwewuunya esebo okulaga nti waga NRM ate ine emirimu bakyewuunya nnyo ati lwaki Kagame ono mu Africa teri nsi erina mirembe nga Uganda omanya balefigiza abali muno mu Uganda bonna abagira NRM muri basiru badde okimanyi anti rabi kati sijja kwewe wowe kyogedde yogedde wali omukulembeze omwe n'agamba owagira Museveni ow'abantu bw'aba si musiru nnyo tayagaliza kakati kankubuuze era nenyera okubya principle yo oba naamuwabula ekimu ekiri bwe kiti wagamba nti nobuli awagira Museveni musiru kabaka wa Buganda alonda babishopu balonda Katikkiro Charles Peter Mayiga alonda Katikkiro talonda abakulu b'amadini balonda gw'omanyi balonda ani gw'omanyi bakyako bakafula kakyama gw'olyoka okumanya abantu bonna nti buli Muganda yenna awagira Museveni musiru yingo mwagala akulembere Uganda yaffe agitwale mu maaso mulina okuddamu enjogera mu bantu kubanga ebintu byakalulu kukwata mpolampola abantu n'omwogereza n'omugamba ssebo olw'ensonga bweti wandibadde ompagira n'oneegattako ne tukola kati kambawo ekintu kimu mukirabe mu ntino mulabe nti musajja wamwe kennyini ebyobukulembeze byamugwako bugwi yagamba 2022 titagenda kudda mu kalulu kati bakoze reforms Oweekitiibwa Mpuuga n'akola olukuŋŋaana e Munyonyo baalukuba ne babigaana era tebakomye okwo Mpuuga bamufulumiza ekibiina bamugye kuba vice president bamuyita kyewaggula kati obudde n'omugamba babawadde ennaku 30 nti bajje beetonde ku ki Mpuuga ekyamujja mu nuupu UDC gundi yaganye Joyce baagala ne gundi nono we Masaka mune Masaka City Kakambe ne yaganye ekyamujja mu nuupu Mpuuga n'agamba tasobola kukulembera abantu bavuma abantu
jukira abana bavuma ku social media luli yali abegattako nga kabulire Bobi Wine yali yegaana si asindiko abana kuvuma abantu naye nyini yakyogererwa watu maso ga kamera n'agamba buli awagira Museveni musiru n'ayita n'abagana ebiwumba tuutu Museveni yabulungwala katangulire buli alonda Bobi Wine nyini simugala ya mulonda abanyakole tumulonda abanyalonda bamulonda abangula bamulonda omuntu okolesa bwotya ebigambo ebitali bisabikene ekikuwagiza movement ekyokubiri njagala no wakasinda be ti amateeka gagenda gakola lineteeka nzira lireeta Bobi Wine yalwanyisa nnyo teeka ki misuse computer act computer misuse act kakati sawa zino njagala ndikwate ku Bobi Wine oyo okuvuma abantu ogamba oli muntu awagira Museveni tategeera ti musiru ovumiddemu kabaka wa Buganda ovumiddemu katikoogaba yalondani weerabidde ani akomye obwakabaka bwa Buganda tiyali Museveni tiyali Museveni ayamukomyawo yali tagenda kuwangula kambabuulire muganda oli muvuga munnange naye ekigambo ky'okuvuma abantu okwesamu abantu olugaayu ekintu si kirungi nnyo ekyo ekyokuba ali mukyo baba mwakikwata mu era ndabula abavubuka mwesigudde Bobi Wine muvuma abantu naye bajja kukwata omu ku omu bagenda kukwata omu ku omu abantu bajjudde ekitalya bali bo bazima magoloofa wano Ssenyonyi ennyumba gyeyagula ogirabe yakawumbi eridawo Katonda wange erikyanja muwaayira banna yali asoole wansi mu nkere wansi ekyanja n'avayo kati wali waggulu yajugula akawumbi kamu n'obukadde bisatu naye ebyolubowa byasobola kubaawo eyo Betty Nambooze ye mukazi asinze okuva Museveni wano yeerabidde vice president Gilbert Bukenya yaweerera abaana be emyaka 5 abaana baani ba Betty Nambooze bakireke emyaka egi ngaweerera abaana be ng'abayita atya mwoyo gw'eggwanga ate munnaye naye niwe omukazi adda ku TV n'ava Museveni yaweerera abaana Betty Nambooze Lubongoya alina apartment zasitudde wano bayita batya Kikungu kakati mwe mukyali awo muli ku Museveni bali ali mukola ssente bagenda kubasiba bannaye mbegayiridde kyembasaba balavubuka bannange tukwatagane tuwagire NRM Museveni yatukolera ekyamagero yakwata CDF General Muhoozi n'amukwasa amagye kitegeeza bamukwasa Uganda yonna kubanga amagye ko mu ggwanga lyaffe era obulungi nnyo abali b'enguzi abakwata CDF yeteeketeeka okubira Bobi Wine saluti essaawa yonna ekisobola kubanga tekirotanga otambula ti Bobi Wine asobola okukwata obuyinza bwa Uganda buno tekisobola kubaawo gweomuntu avuma abantu gwemanye abantu byavumye obunyivu bwe baliko naye ne Museveni Mwanga Kivumbi yagamba itasoya Abaganda Abaganda fenga Abaganda tasobola kuyita yatuwaana Museveni amukotinga bubyawo yatuwaana kyennewunya ekirala Mwanga Kivumbi odotye ku Mathias Mpuuga n'ovuma n'otyoboola n'otuka n'okulangirira ekifo kye kiri vacant Mwanga Kivumbi weerabidde nti oyo Mpuuga yakuwako amasuuti ge Mwanga Kivumbi weerabidde Mpuuga yakuwanga ssente z'amafuta mu campaign mu by election ni Mwanga Kivumbi bantu lwaki mwerabira